bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda b'omuwendo, njagala kubaanirizaako n'okubabuuzaako. Mukama yeebale, abakuumira, abalabiridde. Laba bw'atuwadde omukisa omulala okwogera ku kigambo kye, erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Nze Kizito Mulya Hannington, muweereza munno mu kkanisa eno, era nga ndi muweereza munno mu nnimiro ya Mukama. Katonda yeebala akulabiridde. Njagala kutegeeza butegeeza nti Katonda atuwadde omukisa ate n'okuyiga ekigambo kye. Kyenva nkusaba nga nkwegayirira ojje oneeyungeko, tutambulire wamu mu kusinza kuno nga tuyiga ebigambo ebikulu ebigenda otuteekateeka olw'obulamu buno ate n'obulamu obugenda okujja. Naweereddwa omukisa wiiki eno yonna tugenda kuba nga twetegereza ensonga enkulu ekwatagana ku by'obuwanika nga abantu mu nsi muno obuvunaanyizibwa bwaffe buli ki, era njagadde nnyo tutambulire ku mikisa egyo gye tugenda okwetegereza oba oliawo ensi gyetategeera, ensi gyetalaba, naye nga tufunye omukisa nga tugenda kugyekkaanya bulungi. Njagala kukoowoola ojje tuweeyo okusaba nga twegayira Katonda atuyambe era atuluŋŋamye. Katusabe. Katonda kitaffe atwagala, tukwebazizza omukisa omunene gw'otuwadde okuyiga ekigambo kyo. Tetusobola kitegeera okuleka ng'ozze gwe kennyini n'okituyigiriza. Tusanga twegayira ojjogere naffe otugize otuluŋŋamye. Abaana bo abali eyo Mukama abatulaba era Mukama bagoberera ensonga eno, obawa omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kizito Mulya Hannington, mbeera wali mukono ku ssomero lyaffe baliyita Agape Christian Secondary School. Eyo gye nsinzidde okujja okugabanako naawe ku kigambo kino ekikwatagana n'ebyobuwanika. Wiiki eno yonna tugenda kuba nga twetegereza ensonga egamba nti waliwo emikisa emikusike egitazuuliddwa. Emikisa egyo nno nga gye gikwatagana ku nsonga enkulu ey'engeri Katonda gye yatuteekateekamu butya bwe tusobola okubeera abantu ab'enjawulo. Ekigambo obuwanika, bassebo ne bannyabo, kitegeeza ku kwesigisa ebintu ebyo by'obeera nabyo nga si bibyo naye owoolyawo nga birabikanga ebibyo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, tuli bawanika ba Katonda. Katonda bwe yali ng'amaze okutonda ensi eno mu lusuku Adeni, jjajjaffe Adamu ne Eva yabakwasa n'abagamba nti olusuku olwo mululabirire, mulukuume, mululimenga. Olwekyo Katonda yatuwa obuvunaanyizibwa obunene obusinga obw'ebitonde ebirala byonna, ng'obuvunaanyizibwa obwo bwe bw'okulabirira ensi eno n'ogikozesa mu ngeri esingako obulungi. Ekyennaku bassebo ne bannyabo, abantu bangi badidde ensi Katonda gye yatuwa okugikozesa obulungi ne baba nga bagikozesa nga bo bwe balowooza mu ntegeera yaabwe, mu kwagala kwabwe. Naye twagala kumanya wiiki eno nti obuvunaanyizibwa bwaffe buli ki mu nsi eno Katonda gye yatuwa. Tuyinza okubaako emikisa gye tufuna nga tukozesezza bulungi obuvunaanyizibwa bwaffe. Ebigambo biwandiikibwa, bw'osoma eri mu Lubereberye essula esooka lunya olwa 26 lwogera bulungi nnyo ku nsonga enkulu eyatuweebwa ey'obuwanika, kubanga Bayibuli etutegeeza nga Katonda yali mwesigwa. Agambye nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Omwana wa Katonda omulungi, wadde okimanyi nti Katonda yakuwa obuvunaanyizibwa obufuga ebintu ebirala byonna ebiri mu nsi. Mwana wattu neewuunya nti akaana ne bwe kaba kato kasobola okugoba ente ennene empanvu etyengulumivu nga kagitwala kagikubamuko n'obuggo.
kitegeeza nti Katonda yateekawo embeera ey'okulaba nga omwana w'omuntu amuwa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira, okukuuma, okuleera n'okulaba nga ebintu ebiri mu nsi bitambula bulungi. Newankubadde nga ekibi kizze nga kituggyako obuvunaanyizibwa bwaffe, ebintu bino ne bitandika okutwefuulira, naye amazima gagamba nti Katonda yatuwa obuyinza tegasobola kuvaawo. Kuyita mu wiiki eno mukwano gwange njagala kukoowoola nga nkusaba nga nkwegayirira ojje tuyige ffenna Katonda kiki kyatwagaza era enteekateeka ye eri ki eri obulamu bwo n'obwange. Njagala kutegeeza nti Katonda yali mwesigwa nnyo bwe yaddira ebintu ebirala byonna, ebitonde byonna n'abiteeka mu mukono gwo n'ogwange, tubirabirire, tubikuume, tubirere, tulabe nga bikozesebwa mu ngeri esingako obulungi eweesa Katonda ekitiibwa. Njagala kutegeeza bwe twogera ku nsonga ez'ebyobuwanika, muganda mukwano gwange mwanyina zaawula ebigambo bino, twogera ku nsonga ekwatagana n'entegeera yaffe ey'obulamu bwaffe obwa bulijjo, era tubeera tukwasaganya ensonga ekwatagana ku ndabirira ey'ebitonde byonna, ey'ebintu byonna Katonda bye yateeka mu nsi muno. Bwe tunaagenda mu maaso nga tuyiga, ogenda kukizuula nti n'obulamu bwo bwennyini obwo Katonda yabukwasa obuwanike. Ekyo nno abantu bangi kibatabula, naye Mukama atuwadde omukisa, tugenda kwetegereza ensonga ezo. Njagala kutegeeza nti obulamu bwo si bubwo bwokka, naye n'obwaba kwetoolodde obuvunaanyizibwako kikumi ku kinnaakyo okusinziira ku nsonga ze tugenda okuyiga wano n'okwetegereza. Njagala kutegeeza nti obulamu bwo butwaliramu ebitone by'oyina n'ebirabo eby'enjawulo Katonda bye yakuwa. Kyannaku nti abantu bangi bavudde mu bulamu bw'ensi eno nga tebazudde birabo byabwe biki bye basobola kukola, nga tebazudde, nga tebasobodde kukozesa ekyo Katonda kye yabateekamu, nga tebasobodde kumanya busobozi bwabwe, nga tebasobodde kumanya kiki kye bayinza okukola ne kibafuula banjawulo era ne kikola impact ennene ku bantu abalala. Njagala kutegeeza nti okuyita mu by'okuyiga bino ebya wiiki eno tugenda kutegeera nga Katonda ddala mwesigwa era wanteekateeka, nga buli omu ku ffe yamuteekamu ebirabo eby'enjawulo naye ng'ayagala tubikozese mu ngeri esingako obulungi era engeri emuweesa ekitiibwa. Mukwano gwange njagala kutegeeza nti obugagga Katonda bwe yakuwa nabwo kitundu ku ebyo Katonda bye yagala okubisse mu ngeri esingako obulungi, kubanga obugagga obwo obanga obukozesezza mu ngeri esingako obulungi, oba ogenda kuggyayo ekigendeerwa kya Katonda, oba ogenda kukola ekyo kyakwagaza, era oba ogenda kubeera wanjawulo. Bugagga obwo njogera ku ttaka eryo lye wagula, kituufu ensimbi go wazinoonya era zaakumenya nnyo, abamu ku ffe tuzinoonya mu ngeri oba olyawo enzibu ennyo, oba olyawo abalala tuzirinnyira nnyonyi ne tugenda ne tutandika okuzinoonya. Naye njagala kutegeeza omukulu ono Katonda waffe nannyini nsi yatuteeka mu nsi eno ng'abawanika, era oluvannyuma lw'okufuna ensimbi ezo atusuubira okuzikozesa mu ngeri esingako obulungi era emuweesa ekitiibwa. Njogere ku ki? Njogere ku mmere gy'olya, eyo nayo Katonda buli lwasalawo n'agikuwa aba agikuwadde mu ngeri esingako obulungi. Njagala kutegeeza nti ekimu ku buvunaanyizibwa bwe obulala z'ensolo eziri mu nsi. Towulidde bw'agambye wano mu lubereberye essula esooka nnyo 2:6 nti Katonda n'ayogera tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Ekyo nno kitegeeza nti buli kimu ekiri mu nsi kyatuweebwa ffe gwe nanga ndaba bassebo ne bannyabo abala bigambo naye ababiza nti twabiweebwa Katonda ng'alina kyatwagaza okubikozesa mu ngeri esingako obulungi. Engeri eyo gye tugenda okwetegereza mu wiiki eno, era bwe tunaaba nga tugiyize bulungi tetugenda sigala kye kimu, kubanga Katonda waffe agenda kutubanga atuteekerateekera ekisingako obulungi. Njagala kutegeeza nti ensimbi z'olina, ebyuma by'olina, tekinologi gw'ozudde n'ebirala byonna byatuweebwa Katonda okulaba nga tusobola okubeera obulungi, naye n'okusinga byonna okutuukiriza ekyo ky'ayagala nga gwe mulimu gwe. Njagala kutegeeza nti bwe tunaagenda twetegereza okuyigiriza kwa Bayibuli okw'enjawulo ku nsonga enkulu eno eyitibwa ey'emikisa gye tusobola okufuna oba olyawo okuva mu bintu bye tubadde tetumanyi okuyita mu wiiki eno, tugenda kwetegereza nti Katonda atunuuliza okusomesa kwe okw'abantu be ng'abasomesa era ng'abayigiriza, nti ne bw'ogenda weetegereza ebyo byaliwo mu kitabo
endagaano enkadde bajjajjaffe nga basiyaguka okuva eri Emisiri nga bagenda mu nsi ensuubize, ojja kulaba nga yabayigiriza ensonga enkulu eno ey'okubeera abeesigwa. Nabadde nsoma quotation emu wano ngendaga nti abaana ba Isirayiri bwe batambula nga bava e Misiri nga bajja batambula buli lunaku olukya, Katonda yabayigirizanga okubeera abeesigwa. Katonda yabayigirizanga nti byonna bye balina bibye. Tojjukira eri Musa bwe bamala okumugamba nti abaana ba Isirayiri baabo batwale, Katonda n'agamba nti actually Musa n'agamba Falaawo nti sirina gye ndaga nga tompadde bino bikozesebwa, kubanga bye nnina okukozesa okusinza Katonda, bye nnina okukozesa okuwaayo nga saddaaka. Abantu bangi baliyo beebuuza nti Katonda nannyini nsi n'okujjula kwayo, nannyini bugagga, lwaki yalibadde ayagala ate ne bye tufunye bye twekoledde nga tutoba nga tubonaabona, akyayagala ate nabyo tubiweeyo tubimuddize? Naye njagala kutegeeza nti nga tonnaba kugenda ku ebyo by'ofunye, njagala kutegeeza nti naawe gwe ng'omuntu andaba ntunuulira nange ayogera, ffenna tuli ba Katonda. Tojjukira Yesu bwe yagamba nti n'omuwendo ogw'enviiri oguli ku mutwe gwo togumanyi? Ekyo kitegeeza mukwano gwange mwanyinaze ampuliriza nti naffe abantu twemanyiko kitundu. Waliwo omubuulizi omu ansanyusa atera okwogera nti agenda mu Oweneeyo n'asangayo obuuma bw'enjawulo obugaayo ebintu eby'enjawulo, asangayo ak'ebinyeebwa, asangayo ak'akasooli, naye ne yeewuunya amannyo ge nga Katonda yagamuwa nga takyusa mannyo okuteekamu malala naye ng'ate gagaayo ebintu byonna. Njagala kutegeeza mukwano gwange awulira ebigambo bino nti Katonda yatutonda mu ngeri ey'ekyewuunyo nti naffe bennyini nnyini tetwetegeera. Omanye ekiro ekyenda kyo kye zirina, otegeera bulungi nnyo omuwendo gw'enviiri gw'olina ku mutwe. Ekyamazima ebintu ebimu n'okubimanya tetumanyi bwe bikola, ne tulabira awo nga tuli balamu, obudde bukedde ne bukya. Ekyo nno kitegeeza nti ffe tuli ba Katonda. Kyava agamba eri mu Bakolinso ekisooka essula 3:16 n'akinyweza n'agamba nti ffe tuli yeekaalu ya Mukama, Omwoyo we Omutukuvu w'atuula. Bwe tuba nga tuli yeekaalu ya Mukama, kitegeeza nti n'omubiri gwaffe gwe tulowooza nti gwaffe nnyo nagwo si gwaffe, kubanga atusuubira okugosa mu ngeri esingako obulungi. Okuyita mu wiiki eno mukwano gwange tugenda kwetegereza butya bwe tuyinza okukozesa omubiri gwaffe, butya bwe tuyinza okukozesa ebitwetoolodde, butya bwe tuyinza okukozesa ebintu bye tulowooza nti oba oliawo byaffe naye ne tubikozesa mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa era ng'egulumiza erinnya lye. Mukwano gwange mwanyinaze, njagala kutegeeza nti okuyita mu wiiki eno tugenda kulaba ku nsonga enkulu eyitibwa ey'okubeera abeesigwa. Oluvannyuma lw'okutegeera bwe tunaaba nga tukikakasiza bulungi nti ddala byonna bya Katonda, omuli omubiri gwaffe, omuli ebirabo byaffe, omuli obugagga bwaffe n'ebirala byonna nti bya Mukama, tugenda kulaba butya bwe tuyinza okubikozesa ate ne kituviiramu emikisa emingi egy'enjawulo. Mukwano gwange njagala kutegeeza Katonda wa nteekateeka era ayagala nnyo tubeere bawanguzi mu bye tukola byonna, ayagala nnyo tubeere baddemba, ayagala nnyo tubeere bantu banjawulo. Naye tetusobola kubeera okuleka nga tutegedde nti waliwo eyatutonda n'atuteeka mu nsi era n'atuteeka mu nsi ng'alina ekigendererwa, nga n'ekigendererwa ekyo mukwano gwange mwannyinaze nga si kirala n'ekyo eky'okumusinza mu bye tukola byonna, mu bye tulina byonna. Era njagala kukakasa nti buli Katonda kye yakuwa yakikuwa kumusinza. Tandikira ku mubiri gw'olina, tandikira ku maaso g'olina, tandikira ku kabina ako k'olina akakuba abasajja n'obayitako bonna ne basaamirira. Obadde okimanyi nti yakakuwa kumusinza. Njagala kutegeeza mukwano gwange, waliwo ensonga nnya ze tugenda otuteekako emphasis mu kyokuyiga kyaffe kino, era bwe tunaaba nga tumaze okwetegereza obulungi kijja kutuyamba. Njagala kutegeeza Katonda ow'enteekateeka bwe yali ng'ateekateeka era nga amaliridde okulaba ng'atuwa ensi eno, ng'atuwa eddimu lino ery'okulaba nga tulabirira n'okuteekateeka ebintu ebyo bye yateeka mu nsi. Eddimu lino yalibadde nalikwasa bamalayika, yalibadde alikwasa omuntu omulala yenna, yalibadde alikwasa ekitonde ekirala kyonna, naye yagamba nti nedda, omuntu gwe ntonze kamukwasa obuvunaanyizibwa obulabirira ensi eno. Ekyo nno kitegeeza nti emmotoka yo gwe sseba ntunuulira, emmotoka yo erina kukola nga eweesa Katonda kitiibwa, nga bwe tugenda okwetegereza n'okunyweza ensonga eyo.
Njagala kutegeeza nti abantu bangi basazeewo okugoberera enkola zaabwe bo nga bo ne bava ku nteekateeka ya Katonda. Kyova olabanga obulamu bwabwe bafuukidde ekizibu. Kyova olabanga mu butuufu ogenda okulaba nga ensi bagirimu naye nga tebagitegeera. Naye njagala kuleetera amawulire amalungi ti waliwo enteekateeka ya Katonda ku ebyo bye yatuwa, ku ebyo byatuwa buli kaseera, ku ebyo bye tuyitako, ku ebyo bye tutunuulira, nga n'enteekateeka eyo y'ey'okutufuula abawanguzi mu bulamu buno n'obulamu obugenda okujja. Mukwano gwange mwanyinaze awuliza ebigambo bino, njagala kutegeeza nti waliwo abantu abamu abawaayo eri Katonda era bamujjukira, nga bamujjukira periodically mu biseera bimu na bimu. Naye ate ng'abantu abo bamanyidde ddala nti Katonda ye nannyini nsi era ne bye balina byonna bya Katonda. Naye nga bwabaawo projects ezimu olwo Katonda bamujjukira, we bawulira nga tebaagadde bulungi tebawa. Kubanga ebyobugagga bye balina byabwe, balowooza nti byabwe. Nenjagala kutegeeza kuyita mu byokuyiga bino tugenda kwetegereza ensonga enkulu era n'enneeyisa nnyingi nnyo ez'abantu. Njagala kutegeeza nti abantu bangi bawa Katonda naye nga bamuwa kusinziira oba oliawo ku mpulira yaabwe, so singa ye bw'agamba, so si ye nga bw'akola ebibye oba bwe yateekateeka bwe yasalawo, kubanga tulabye Katonda nga wanteekateeka era ng'alina sisitimu esingako obulungi. Njagala kutegeeza mukwano gwange, twetaaga okudda ku sisitimu ya Katonda, twetaaga okudda ku nteekateeka ya Katonda, nga tukozesa obugagga bwe yatuwa, nga tukozesa emibiri gyaffe, nga tukozesa amagezi gaffe, nga tukozesa buli kimu Katonda kyatadde mu maaso gaffe, katubikozese naye nga tusinziira ku sisitimu eyo Katonda gye yateekawo, gye tugenda okwetegereza mu wiiki eno ey'okuyiga ku mukisa gwa Katonda, oba oliawo ogubadde gwatubulako, ogubadde gwekwese. Sajja omu yawandiika ekitabo n'agamba nti obugagga bwo bwabulira wa? Naye amaliriza ng'awa, Mukama bw'anaaba ampadde omukisa n'akuwa details ezo. Naye omuwandiisi oyo amaliriza ng'agamba nti abantu abamu obugagga bwabwe bwabula kubanga si beesigwa eri Katonda waabwe. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti tusobola okusigala nga tukyali ku nteekateeka ya Katonda. Enteekateeka eyo gye yateekawo erambikiddwa obulungi mu byawandiikibwa ebitukuvu. Okusinziira ku Bayibuli, njagala kutegeeza nti ekigambo kino buwanika tekiri optional. Si kyakulondawo mukwano gwange awulira ebigambo bino. Ekigambo buwanika tekiri optional kubanga ekyo twajja nakyo mu nsi muno. Katonda bwe yali nga amaze okututonda ye yasalawo mu kwagala kwe n'ekisa kye n'agamba nti omuntu ono gwe ntonze kamuwe bino abifuge, abikuume, abirabirire. Eyo nno y'ensonga lwaki buli omu alina kye yamuwa. Y'ensonga lwaki oba oliawo tuli banjawulo, naye enjawulo zaffe nga twetaaga okuzigatta wamu tukole ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti abantu bangi bambi bafaayo nnyo okusaba Katonda era nga bamwegayirira okubawa emikisa. Abamu ne bagenda ne ku ndagu ne baginoonyako essayidi eyo, naye nga beerabidde nti waliwo omukisa omulala omukulu Katonda gwe yateekawo, nga n'omukisa ogwo tugujjamu ebyo bye tukola, butya bwe tulabiriramu ebyo Katonda bye yatuwa, butya bwe tukuumyemu, butya bwe tulabiridde obugagga Katonda bwe yateeka mu ngalo zaffe. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti Katonda mwetefutefu okukuwa omukisa mu ebyo by'okola, obulamu bwo obw'oku nsi kuno bubeere bwa buwanguzi, naye ate era ng'akuteekateeka n'olw'obulamu obugenda okujja. Njagala kutegeeza nti Katonda mwetefutefu okukuwa omukisa, mwetefutefu okukukulaakulanya, mwetefutefu kubanga ekyo kyayagalira ddala. Naye ebyo byonna bigenda kusinziira ku butya bw'okozesezzaamu obugagga Katonda bwe yakuwa. Ekyokuyiga kyaffe ky'olwaleero njagadde nnyo otegeere nti Katonda waffe
mulungi wanteekateeka nti ne bwe tubanga tubadde tulowooza nti tatufaako naye yaddira n'emibiri gye tusuubira nti gyaffe egyo nagyo n'agamba nti nedda egyo emibiri saagala mugikozese mu ngeri nga mmwe gye mwagala naye njagala mujjukire nti yeekaalu ya Mukama bwe tutyo bwe tuyinza okugikozesa mu ngeri esingako obulungi ne tubeera abawanguzi mu nsi eno ate era natuteekateeka olw'obulamu obugenda okujja. Fenno ng'abaweereza b'ekkanisa ng'abaweereza ab'omulimu guno ogw'enjiri nga Katonda bawadde omukisa okwogerako naawe ku bigambo bino ebikwatagana n'ekigambo kya Katonda. Njagala kutegeeza nti eddimu eddene lye tulina ng'ate naawe eddimu eddene ly'olina si ddala lyonna n'eryo ery'okulabanga tutegeeza abantu bamanye nti bye balina byonna si byabwe ne bye balina byonna bya Mukama Katonda. By'olina obikozesezza otyo omwana wa Katonda omwagalwa. Obikozesezza olw'ekitiibwa kya Katonda Mukama akuwa omukisa. Bw'obanga obikozesezza olw'okugulumiza Katonda njagala kutegeeza Mukama ogwo omukisa yagukuwadde dda. Naye bw'obanga obadde tonnaba kwetereeza bulungi oba oliawo nga tofaayo toyagala nnyo kumanya Katonda kiki kye yandyagadde mu ebyo byakuwadde mu ebyo byakuteresezza mu kiseera kino njagala kutegeeza kyetaaga twetereezeemuko kubanga Katonda waffe yeeteeseteese okutuwa emikisa emirala mingi oluvannyuma lw'okukozesa omukisa ogwo Katonda gwatuwadde omukisa ogw'okulaba nga tukozesa bulungi obugagga bwe. Kuyita mu wiiki eno tugenda kukyetegereza nti waliwo omukisa Katonda gwe yateekateeka okutuwa nga tukozesezza ebyo byatuwadde n'atusabako katono nnyo bwe kati. Ekinene n'akitulekera alina emikisa mingi gye yateekaawo. Njagala kutegeeza tugenda kwetegereza nti Katonda waffe mweteefuteefu okutubulesinga singa tubeera nga tugoberedde era nga tutambulidde ku nteekateeka eyo ey'ekigambo kye enteekateeka ye. Njagala kutegeeza mukwano gwange nti okuviira ddala mu lubereberye Katonda ng'atonda leero sikuwadde byawandiikibwa bingi kubanga mmanyi nga tugenda kubisensula we tulagaawo naye nga nkutegeeza nti ng'oggyeko Katonda okutunnyonnyola obunyonnyozi nti byatuwadde byonna bibye naye yatunnyonnyola n'okutunnyonnyola nti amaanyi amagezi okutegeera okumanya byonna bye tulina bibye. Amaanyi ago g'okozesa amagezi g'okozesa essimu Katonda gy'akuwadde televisioni eyo kundabira njagala kutegeeza nti byonna Katonda yabikuwa olabe ng'omuweesa ekitiibwa mu ngeri esingako obulungi. Olunaku olwaleero njagala nnyo okubeebaza kubanga lwe tuguddewo ekyokuyiga kyaffe kino naye njagala kutegeeza nti bwe tunaalemererwa okutuuka ku kigendererwa kya Katonda tugenda kumaliriza nga tubuliddwa ekkubo. Tugenda kumaliriza nga oba oliawo okutambula kwe tutambudde si kwe kukuweesa Katonda ekitiibwa. Tugenda kumaliriza nga tuli mu mbeera ya kwekubagiza singa tunaalemu okumanya nti ddala bye tulina byonna bya Katonda. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkya ngenda kulaga nti n'omubiri gw'olina nagwo si gugwo. Ekyo ngenda kukigendera ddala waliwo kitegeere bulungi. Naye njagala kutegeeza mukwano gwange nti waliwo ensonga lwaki Katonda yatutonda tubeere mu nsi nga n'ensonga eyo si ndala naye ey'okulaba nga tukozesa obugagga Katonda bw'atuwadde. Nga abali mu nsi eno tuvunaanyizibwa era Katonda alina enteekateeka gy'atuwadde nti bino bye tulimu olwaleero bye bituyigiriza eby'obulamu obutaggwaawo. Teekateeka obulamu bwo nteeketeeka obulamu bwange olw'okulaba nga tukozesa bulungi Katonda byatuwadde. Njagala kumaliriza mukwano gwange nga nkujjukiza nti nga tuli mu nsi eno gano sige maka gaffe ne waliwo obulamu obulala Katonda bw'ateeseteese ng'obulamu obwo bwe njagala obeeremu nga nange nsaba Mukama nsaasire mbeeremu obulamu obwo bwe tugenda okubeeramu emirembe n'emirembe. Tugenda kuba nga tupulakitisinga tugenda kuba nga tutambula ne Katonda waffe era nga tusuubira okubeera abeesigwa. Olwaleero nzikiriza nkome wano naye nga nkusaba nga nkwegayirira okkirize otambule nange wiiki eno twetegereze emikisa gya Katonda gy'atuwadde. Katusabe. Katonda kitaffe atwagala tukwebazizza kubanga otuwadde omukisa omunene okuggulawo ebyokuyiga byaffe bino. Tusaba nga twegayira Mukama nga tugenda mu maaso n'enteekateeka eno ey'obuwanika otusobozese otuyigirize ekyo ky'oyagala ekikuweesa ekitiibwa.
abaana bo bano abalaba ebigambo bino Mukama bafunira akadde akasingako obulungi, ate nange onnuŋŋamye Mukama byenjogera ebyo bibeere nga biva mu ntebe y'ekisa era biteketeke bangi olw'ensi eno okugiwangula okusikira obwakabaka obutaggwaawo. Beera wamu naffe mu byonna otulungamye otuyigirize mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Saba Mukama akuwa omukisa era akunkuumire. Tulabagane olunaku olw'enkya obudde bwe bumu nga twetegereza ensonga enkulu ekwatagana n'obuwanika ate n'omukisa ogwo Mukama Katonda gwe yateeka mu nsi eno. Omukisa ogwo gwo nange era Katonda mweteefuteefu okugutuwa. Mukama akunjagalire, Mukama akunkuumire, weeraba. Somezebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu eyo eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda.